Okay, kale nkwaniriza kansubire nti oli bulungi gy'osinzira okubanga ate otulaba nze Kalyesuubula abatulabira ku mikutu egy'enjawulo abatulaba ku Big Brother Uganda abatulaba ku Sheehan Standard Day and Boarding Primary School. Actually Standard tekaliiko, kali Sheehan Primary School. Sheehan Primary School. Olwoteekamu awo ogenda ku YouTube, bali ku Facebook Sheehan Primary School, bali ku Instagram Sheehan Primary School ne X. Mukulu Hussein Dubai itsonyiwa Instagram ya Sheehan ekyatereezezebwa naye nga ssebo ebyetaago byonna byonna musajja atambulira nnyo ku Instagram. Amanyi Instagram ya bifaananyi okusinga. Kati ye yabadde kwegamba okubanja kwe yendi bifaananyi by'abaana by'abasomesa, bifaananyi by'essomero, bifaananyi bakola activities. Instagram ya bifaananyi byonna gyo teriiko nti oba kiki, bifaananyi. Naye ssebo ntuusa okwetonda kwange ŋŋenda kukukolako mu mbeera yonna. Era yakusuubiza n'abaana. Mwami kankube mu ngalo kubanga alina abaana naye nga bali walako. Yaŋŋambye abaana bange bwenna ndaba mbateteeganyiza kale bajja kumaliriza wano eno guno omwaka naye wali batandike buto. Tugoberera. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Mukulu Karo, mukyala Karo oli Nairobi, naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Omanyi mu kusooka nasooka ne ndowooza nti omuntu okubeera mu diaspora emitala w'amayanja, nti nze nali manyi Beebungereza bayita abatali mu kwegamba abakuba ekyeyo, kumbe n'ali wano e Nairobi nga tali mu ggwanga wange naye aba yagenda ku kyeyo. Tuba tunyumya n'omukyalo oyo naye naŋŋamba nti ndi ku kyeyo, nagenda ku kyeyo. Naye nga mwebale kutuweereza. Kati ate ye Sheehan oba ate ye yalinamu kazini we mwana wa ssengaawe, omwana gwe wasomesa ye n'ayitamu n'eno. Adde ambuuza bya 25 years of Sheehan. Era ennamba y'essimu gye mulabako omukulu yakwasaganyizibwako, musobola okugikubako. Tweyanzenga. Muli mutya abasiraamu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheehan Primary School, essomero lisangibwa Bulwa Zone, liri mu Lubaga Division, wakati mu mutima gwa Lubaga. Nsabuuze ku bannayuganda edikica. Yes, mbalamusizzaako mwenna. Mwebale emirimu, mwebale okuweereza, mwebale okuyiriba. Naffe gye tuli eno tubateekerateekera naddala balina abaana mu ssomero lyaffe, nammwe abasuubira okutuwa abaana. Tuli mu kuteekateeka, tuli mu luwummula naye ffe abashyira tetuwummula, abasomesa bize bali mu kukola. Muggyeko olunaku lw'eggwe lwe babadde mu byagondi ebyokubala abantu, olw'okubabala naye nga tubeerayo ku masomero nga tukola. Okay. Head teacher, tubabuulidde nno manyi lunaku tufuna abapya baba batweyunzeeko agabuuza oyo yaani. Nsonyiwe bannange, erinnya lyange nze Joseph Kizito, head teacher wa Sheehan Standard Day and Boarding Primary School. Okay. Omusajja ayagala ennyo okulabirira abaana, n'abalabirira ne babeera nga kyekyo tebajjula, ne babeera nga bali waka. Basigala bagamba nti ku ssomero tuli bulungi. Okay. Head teacher, njagala abazadde ne bawero wishers abali ebbali abagamba naye essomero eryo njagala tubayitiremu ku nkola eya Sheehan okuva ekiri nti muli wakati mu kweteekateeka okukomyawo abayizi ku ssomero oba okuddamu okubateekateeka badde mu basomero olusomero lwabwe olwokubiri. Enteekateeka ki gye muyina oba ze muteeseewo okubeera ng'omuzadde ayanguyirwa, ebintu byanguwa mu nsasula, mu bintu by'ekisulo, mu mbeera yonna nsaba obayisizeemu olugendo okuviira ddala omwana w'atandika ettaamu ogenda okutandika kuba nawuli otandika 19 Sheehan we tutandika okusoma, then awo wonna omuzadde yandyagadde okweyunga ku Sheehan. Kiki ky'alina okukola era yeeteeseteese atya, ateeseteese atya omuyizi we? Weebale nnyo mukulu Kalyesuubula. Tuli mu luwummula wakati naye ng'ate tulabika tubuzaayo essande emu okutandika.
Sooka nsooka okukubira abazadde omulanga oba okubakubiriza nti ennaku zidduka. Ekyokubiri, okusoma kw'ennaku zino tekulinga kuli okwedda nti abaana bamala omwezi mulamba nga bakyasaawa kompawundi bakyaddaabiriza desike. Abaana batandikirawo. Abaana batandikirawo olunaku lwennyini olw'okusoma lwennyini batandikirawo. Kati gwe omuzadde ali eyo ng'olowooza nti ndowooza bakyali mu kulya mu birala, osanga omwana we asigalidde emabega. So okubeera ku sipiidi nga ffenna tutambulira ku sipiidi y'emu, omwana yandibadde atandikira ku lunaku olusooka. Embeeramu ebyo byagamba nti kasita ab'omukyala ewala bakyaliyo, awanga aligenda wiiki ejja, ajja kugenda okutuuka nga tuli mu maaso. Ate abamu mummwe mumanyi abaana mulina abaana abamu banafunafu, beetaaga okuyambibwa mu budde mu bwangu. So kati abo naddala balina kabeere nga mwana mugezi, kubanga era ne bwaba mugezi siyandibadde kirungi ate bano bamusange. Akyetaaga yasigale ng'ali waggulu. So mbakubiriza mutandike okuteekateeka abaana. Ekisookera ddala tulina ensasula ya fiizi. Mbeebaza abasasula fiizi taamu eri ne mugisasula mu budde, mbeebaza abasasudde fiizi mu holide muno nga musasula taamu eno ne muzimalayo, n'abasasuddeko ebitundu. Naye ate abatannaba musasule ssente ezo, tekikwetaagisa kujja ku ssomero, teeka ssente ku sukulu pe koodi, ku lipooti omwana wo gye yatwala, ku lisiiti, ebiwandiiko bitera okubawa eby'essomero ebiriko amannya g'omwana, kugirako account number ye ku sukulu pe. Kati tugiyita sukulu pe koodi. Pe koodi eyo gikozese ng'okozesa line ya MTN oba line ya Airtel. Enkola era ewanga bw'osindika ku ssente ku MTN koodi gy'okozesa eyawukana n'eya Airtel, naye nga bw'onyigamu *165 n'oyongerwa n'oteekako hash, ebisigadde bakubuulira nti yongerako kino. Wali oba osoma nga bw'oteekako. Mbasaba munyiikire nnyo enkola ey'okusasulira ssente ezo ku ssimu, kubanga ssente ezo tezirina we zigenda kubuulira, ate eno ziba zituuse, ate zikwanguyiza nti yandibadde akwata oba emiliyoni ya ssente n'ogisasula omulundi gumu, oyinza ogamba kansasulemu emirundi 3. Omwana n'atuuka okuddayo ku ssomero nga omulundi ogwokusatu nga mmalayo bumazi. So wano okugamba nti ozikwate mulundi gumu, wabaawo ebyetaago ebirala. Ekyokubiri nga tweteekateeka okukomyawo abaana ku ssomero, tubakebere ebitabo byabwe, ensawo zaabwe, amakeesi gaabwe. Omuzadde akebera, atwala obudde akebere omwana. Naye waliwo abaana abajja ku ssomero ng'ajja ku ssomero ne yunifoomu nga yayulikayulika dda, ne mugirabira wano ku ssomero ng'omwana atuuse. Kino tekikuba kisulo bokka, wabula n'abadde mu bbanga lino erisigadde, kebera omwana w'essaati gy'alina emugwanyisizza okujja ku ssomero, engatto gy'alina emugwanyisizza okubeera ku ssomero, sookisi zijjudde ebituli, oyo oyagala zikomyewo, kubanga buli omuleeta nga alina ebintu ebifaana bwe bityo. Ffe tukutunuulira ne tukuriflectinga n'omwana wo, tugamba omuzadde ono olaba aleeta omwana ng'alina engoye ez'ebituli, abalabise ewaka. So omwana wo kyali kiyinza okuba nga naawe waka ky'oli. So tugezeeko okulaba nga abaana abo tubateekateeka. Omwana amukebere nga akomawo. Kabeere wa kisulo, kabeere wadde. Lino ebbanga lyewandibadde okebereramu omwana, n'ebyetaago byetaaga lino ebbanga wandibadde obigulira, n'otabeera mu kanyugo nnyo ng'ate ettaamu etandise nti ate kino kigula ate n'okuleeta speeds. So ebbanga lino mbadde mbasaba balikozese bulungi. Ekirala, abaana abo twabawa holiday package. Holiday package oyo amaatalinga nnyo ku performance y'omwana wo nga ttaamu eggwako. So kubiriza omwana oyo akole holiday package oyo, ate naawe omulabe, sinakindi wandibadde osayininga buli page. Ndowooza era holiday package anaddako nja kubeera nga nteekako nti omuzadde eno page agirabye, kuba waliwo abaana abamu akwata holiday package n'amuwa mikwano gye ne bamumukolera, bamuwandiikira yenna, kati ye n'aleeta eno ku ssomero ne tugolola. Naye kyetaaga ggwe omuzadde ogoberere ddala omwana ono ebintu yabikola, mubuuzeemu ebibuuzo nga 2, 3 ku nnamba zino, pepa zino ezisooka.
oba buli waleeta okulaga okakasiza ddala nti nno byakoze ddala ye yabyekoledde kuba bakulu be banga bamukoledde kitegeeza package eyo tagenda kumuyamba ye ng'omwana agenda kubeerawo bubenzi kulaba nti bwetugola omwana afunyemu D1 oba A package eyo so buvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde okulaba nti omwana package yamwekoledde okulaba nga package oyo buli namba eddiddwamu kuba bwemusigalamu amabanga era tekiyamba mwana we kitegeeza ezo namba tazimanyi ate yeetaaga okumuyamba kati ate mubiressaawo bulesi awo nyini heticha tuddeko ku kintu ky'omwana wadde oba gwe twandiyise day scholar omwana oyo asoma ng'ava ewaka buli lunaku ng'ajja nti omuyizi oyo oba abayizi abo obateeseteese otya wakati kuba abamu bava wala abalala obuposi entambula ebatawaanya newekanga nga omuzadde ng'ayagala bambi omwana we oba timulina ku vaani naye ng'ate akasente sikalina mu mbeera eyo gwe washiyani okikola otya okukwatagana n'abazadde okubeera nga nabo babeera nga otuukiriza ebirooto byabwe omwana alina okujja kusomera ate n'atuukira mu budde ekisooka ku nsonga eyo tugezaako nnyo nga bwe tusobola okulaba nti abaana bato bonna bonna baganyulwa ekisookera ddala tulinawo entambula esomba abaana okubajja ewaka ne batuusa ku ssomero emmotoka weeziri emmotoka zimala obulungi so omuzadde oyo atuukirira ne tumanya mwana we gy'ava ne tumusabayo kasente akasaamusaamu ate omwana n'aba ng'amugye ku mbeera eyantambula ya boodabooda kuba boodabooda zino oluusi obuvunaanyizibwa buyinza obutaba bw'amaanyi oba oliyo omuntu oyo aba avuga abaana abamu bateerako abaana 8 ku boodabooda empewo eno omwana emuyitamu buli ku makya emukosa amawugwe n'omubiri gwe so kyekyatutekesaawo entambula y'emmotoka era tubakubiriza then ate abamu bagenda bagira ku boodabooda tebalina bintu bibataasa bo ng'abaana omwana muzadde wa booda naye ye wa booda n'ayambala elementi omwana n'aba nga talina elementi akati awo nti ekizibu ekiba nga kibaddewo omwana ono yafuna okukosebwa abaana abamu owa boodabooda amutuuza wano ku ttanka mu maaso nga ku mayembe omwana n'akwata amayembe ne bavuga booda empewo eriyo nejja owa booda ye ng'ali mu kabugumu etuukira mu mwana so ebintu ebifaana bwe bityo tugezaako nnyo okulaba nti tubyewala amateeka ga booda omuntu alina kwambala buutu kakati omwana najjira ng'alina ne gundi zisevinga amagulu gano kati olaba nti boodabooda eyo omwandibadde abazadde abasinga mugyewala ate sente ogenda okulaba nga olw'okuba kusabayo 2,000 oba 1,000 olaba ng'entono naye bw'ogenda ozikubisaamu ozigatagata nga zisasula vaani so ogenda okulaba nga byonna byogezaako okukekkereza bye bimu naye ekisingira ddala obukulu bwe bulamu bw'omwana ono nti omwana oba omutadde obulamu bwe obutadde mu matigga so tulina ku mbeera eyo ey'abaana abava mu bitundu ebiri ewalako n'essomero oba nga tebasobola kutuukira mu budde emmotoka esobola okubanona ate nebazaayo ewaka enkola weeri teweerabira ennaku z'omwezi zigenda beera nga 10 ogw'omunaana guno gwennyini omwaka tucelebrating oba tujaguza emyaka 25 bukya tujja mu nsiike ey'ebyenjigiriza mu ggwanga lyattu Uganda wano wonna wennyininyini Lubaga teacher njagala tugendeko ku kintu ky'ebyendya omanyi oluusi amasomero agamu ebyokulya bino tebabitwala serious naddala sayidi ey'abayizi ab'ekisulo abo bo be basinga obukulu kuba ono obadde ajja n'addayo ewaka naye kati wano gwe owashiyani omuyizi ali mu kisulo gw'osula naye gw'obeera naye mande mpaka lwa mande n'oddamu mpaka etambwe eggwako omuyizi oyo omuzadde okukakasibwa nti omwana wo buli kimu gwe nteekateeka ye y'abayizi ab'ekisulo eri etya naddala ettaamu eno egenda okuggulwawo. Webale nnyo so waliwo akantu koyogedde nti okusingira ddala ab'ekisulo kati wano essomero lino shehani wootudde ate tetwawula mu baana oba wa kisulo oba wadde kati tulina menu eya wiiki
era ndowooza mu bbanga erigenda okuba nga liddako awo ejja kubeera nga egendera ku requirements, si requirements, si kugamba nti omuntu ajja kuba nga asasula kwa menu ebeerako costs. Naye at least tugenda kuba nga tuwa menu nti abaana bano olunaku bwe luti balya mmere bweti, olunaku bwe luti balya mmere bweti, olunaku bwe luti, ng'omuntu agenda okufuna olupapula luli ng'amanya mwana we kyagenda okulya. Naye wano mu kubimenyamu kankulagemuko katono. Abaana baffe buli omuceere bagulya emirundi 4 mu wiiki. Bagulya twalonda ennaku eziri mu odd numbers. Bagulya ku Monday ekyemisana, ne bagulya ku Lwokusatu ekyemisana, ne bagulya ku Lwokutaano ekyemisana, ne bagulya ku Sunday ekyemisana. Amatooke nago waliwo tukyusaamu tugamba nti mu kifo ky'okulya omuceere buli Monday esooka mu mwezi tulyayo ku matooke. Buli Monday esooka mu mwezi kati awo wali omuceere guba gukola ki? Guba guwummulamu. Ne tugamba nti ate buli oba Lwakusatu omugonyo Olwokubiri mu mwezi awo omuceere guno gubeeramu akanyama. Kati njagala biteeke, ngenda kutandika era biteeka bidocumentinga nti kibeere nga n'omuntu bw'ajja tatawana kumbuuza ne mba siriwo byeyogerera nkatimbe wali babeere nga bakimanyi mu woofiisi ne ku mpapula ezigambe za requirement sheet. Kati eyo emmere eya bulijjo. Kaakawunga tukalya mu nnaku zengenze mbuuka n'ekyeggulo. Wabula tugula tubawaayo ku muwogo, ebyo nabyo biyingira leero tubalyeyo ku lumonde. Ekyo si kibeera kya menu buli kaseera naye nga waliwo ekigwamu. N'obumonde obuzungu olumu tubugula ne bakyusaamu. Kati bwe tugenda ku bino ebyokunywa baba ne caayi oyo. Caayi wa buli ddi. Caayi oyo waliwo gwe banywa ku ssaawa 12 ez'okumakya abo abasulawo. Kati ku break ne banywera caayi. Break wadde omukola otya? Anti nkujjira break era banywa caayi. Kati twalina ne caayi w'essaawa 10 okumanya tetuli bangu naye twamuyimirizaamuko ng'omwana anywa caayi buli ssaawa 10 bwe bavamu mu kibiina nga benywera ka caayi. So twabiyimirizaamu olw'embeera emu oba endala naye nga kijja kukomawo kubanga yensi bw'eyeetaaga omuntu yeetaaga n'abeera nga afuna emirembe mu buli nsonda nga ne ku byokulya yeeyagala. Kati ku caayi buli tulina amata, tunywa amata buli Lwakubiri n'Olwokutaano. Olwokubiri n'Olwokutaano gaba mata. Olwo Monday n'Olwokusatu n'Olwesande buba buugi buno bulimu soya. Bubamu ebirungo bingi, babukola obuugi oat flour, mbeeramu pineapple powder, mbeeramu soya powder, mbeeramu ne kasooli n'ebirala bye bateekamu ingredients nnyingi ze bateeka mu buugi obwo. So abaana babwagala nnyo bubanyumira. Kati obwo tubunywa emirundi 3 mu wiiki, Monday, Wednesday ne Sunday. Ennaku endala ku break time eyo abeera caayi omukalu. Kati neziri ennaku endala 2 zeggambye ez'amata gye ziri. Naye kiki enakugambye okusooka nti twasalawo amata gano tugateekewo ku lunaku nga n'abadde weebali. Kati ng'Olwokubiri n'Olwokutaano ensasula era zisigala kyekimu wadde wadde omwana kasita alingira mu ssomero kyekyo. Akati Olwokubiri n'Olwokutaano mata era gabanyumira nnyo, gabawoomera. Naye nga twalibadde tugateeka ku Lwesande naye twagamba kati yo wadde ajja kuba tafunyeemu kubanga ono wa booda aganywako ate wadde naba nga taliiwo. Tugamba bwo obuugi buno bwe banywa mu nnaku zino endala obw'okuba bwapiyalinga emirundi mingi bwe buba bugenda ku Sande. Obuugi kubanga obuugi babunywa ku Monday ne babunywa ku Lwokusatu ne babunywa ku Lwokubiri, ku Monday, ku Lwokusatu ne Sunday buba buugi nnaku 3 mu wiiki. Kati eggulu bw'aba yanywedde buugi
enkya n'anywa amata, olwokusatu n'anywa caayi omukalu, olwokuna caayi omukalu, olwokutaano mata, olwomukaaga caayi omukalu, ku Sande buugi. Kati ate awo olumu ensawo muba musasudde fees abazadde nga negirivaayo, bwe muba temusasudde ntubabanja nnyo nga tetubawa, kisinziira ku nsasula nga bw'ettaamu bw'etandika. Ettaamu bw'etandika obulungi awo negitulijjayo nga tuliwa abaana baffe. Naye nga tetwongeramu ssente nti ate ku luno mwongeremu ssente, kisinziira ku nsasula yammwe. Okay. Ku kintu ky'okusasula fees awo wennyini omuzadde tali Kampala, tali mu Lubaga, ali walako, ayagala kuleeta mwana ku Shiani, ate naye kirala emirimu gimufuga. Ennaku zino tubeera bize nnyo nga tajja kusobola kubeera ng'amonitalinga omuyizi gw'aba yakukwasa. Oyo abo obakola otya era bwesigwa ki bw'obakwasa? Byonna ne ku ndabirira y'omwana ono, kubanga kangeza ali Busia, omwana amwagala Bulubaga. Ab'e Busia tubalina era tubalina buzibu. Ekisookera ddala bw'omwana kikulu ono muleeta okuggyako nga bawera, baba bawera abaana 10 nga gye bali e Busia nga tubanoonya, mwekuŋŋaanya wamu tubanoonya. Ekireeta obuzibu nti beesuula, abantu abamu baba beesuddesudde nti kati omwana ali oba Hoima aliyo omu, Busia waliyo omu, Masaka waliyo omu. Ekyo kireetamu obuzibu, naye abali awamu abo tubanona. Kasita oli atuuka abo tubanona. Then bajja ne babeera ku ssomero tebeeraliikirira nga bwe mbyogedde, tubalabirira bulungi ddala. Okuggyako mpozi ng'ate kubadde kulwala, naye era okulwala obulwadde obw'amaanyi bwe buleetera ffe okuyita, naye ebindi ebisinga tubyekolerako. Jako omwana nga tuyinza okutegeeza nti omwana yagonzeemuko, then bwe tumujjanjabira ennaku 3 nnya nga twala takyukako, awo we tukuyitira. Head teacher nga tumaliriza, njagala tukone ku kino ekintu kubanga tokyogerangako. Abayizi abalina obulemu mu ssomero lyo, for example omuyizi nga mulwadde, oba oliawo omukono mumenyefu, oba oliawo nga wakkalandala ku bayizi, naye ate naye alina eddembe lye bisoma, abo nabo baaniriza mu ssomero lyo, era ando yaabwe eri etya? Balina abasomesa ab'enjawulo b'oteekako oba? Obulemu ku mibiri gy'abantu oba egy'abaana bwawukana. Nti waliwo ayinza okuba, nali nsoma ku university Uganda Matters, naye ne tutuuka ku topiki eyo, naye omuyigisa yatusomesa yatugamba nti ffenna abantu tulina obulemu. Ffenna abantu tulina obulemu, n'atugamba kati gwe tunuulira muyizi munno ojja kulaba ng'alina somewhere obulemu. Era nange kati gwe nkikugamba nti bwetandika okwetegereza abantu b'oli nabo ojja kulaba nga buli muntu alina obulemu, naye obulemu buno bwawukana ne diguli kwe bubeera. Era waliwo yagamba nti bannayuganda basinga bagoba balalu, naye obulalu twawuka. Kati ne buno obulemu abaana tubakkiriza, naye nga mulimu emabega waffe, emabega w'obwongo bwaffe tumanye nti nno gwakkiriza abaana olinamu obulemu, n'abaana bukkiriza b'oleese mu ssomero nabo era balina obulemu, naye wanjawulo. Kati ekibuzo ky'ombuuzizza, gwe ky'ombuuzizza otunuulidde obulemu buno obulabikako. Kati ate obwo obulabikako waliwo era bwe tutalaba. Kati waliwo omwana gwe nnina wano yalwala, zadde yanyumiza, nze nalaba nga omwana atambula awenyera, atambula, naye ng'obulwadde bwamugongobaza amagulu. Ate bwamugongobaza atandise kusoma mu ssomero gye yalimu, n'alwalirayo, era ndowooza y'emu ku nsonga lwaki yamukyusa n'amugyayo. Kati nga muleeta muli essomero, ndaba omwana atambula amagulu tegali wamu, naye ng'obulwadde bukoze eki? Bumukubye. Obwongo bukyali bulungi naye ng'ate amagulu gakola, n'embuzi nga zaanafuwa olw'obulemu buli. Kakati obwo nabwo bwa bulemu, naye nga bw'oba ali ne banne asobola okudduka, asobola okuzannya, oyo alina obulemu. Waliwo alina obulemu mu kuwandiika ng'engalo tezinyweza bulungi. Waliwo alina obulemu nga obulemu bw'alina bwa talaba biri wala, obanga bw'abeera okumpi n'ebintu tabiraba, ali kumpi nnyo n'olubaawo nga tetalaba, nga talina muteeka mabega wasemba afune vision, afune focus. Kakati obwo bonna bulemu. Waliwo gw'ojja okuleekaanira obuleekaaniza asobola okuwulira
ate waliwo atawulirirako ddala kati bwe bulemu obwo kati ombuuzizza ku kyabasomesa kizibu okusomesa obulemu bwonna n'amasomero agamu ga specializinga noga nti no lyabaddeefu bwakiggala awo tebawulira bakiggala noga nti alino lyaba blind awo tebalaba kakati omwana wabanga mu ssomero lyo nga olina kye bayita inclusive education okuteekawo abasomesa abo babeera expensive ng'ate oyinza n'okumalako emyaka 4 nga tofunyeeyo mwana muzibe kati oba osasuja wabwere oba nga tofunyeeyo kiggala kuba kati ebbanga lyetusomesereza abaana wano ddene emyaka 25 tetusomesangako ku muzibe tetusomesangako ku kiggala tebamuleetangayo naye bano ab'obulemu obulala babaleeta naddala abalina obulemu bw'obwongo obwo butubadde tujje tubafuna oli ayinza n'okwonoonekera ddala n'abeera ng'akenera n'endusi oyo omuteekako omusomesa tubadde tubeera nabo era waliwo omu gwe nali naye yakola ne P7 naye era P7 yagifunamu bubonero bulungi yagwa omuzadde we namugamba mwana ono tajja kusobola kukola P7 naye nga teyali muwala ng'akuze naye ng'alina ekizibu ku bwongo era nekikyava ku bulwadde era wano abantu bannaye mbagamba abaana mubajjanjabirengawo mangu kubanga ate mubatwale mu basawo abategeera bye bakola kuba omuzaawo ayinza okuba omwana empeke nezimuggyako obwongo ne bufa omwana oli bamugya mu masomero amalala bwe gye bamutwala nga tebamukkiriza nga muzibu ne bamuleeta wano nga nja kumusomesa n'asomera wano ne tumuzaamuko mu bibiina n'abeeramu mpaka we yatuuka mu P7 naye bwe yatuuka mu P7 nzadde ne mugamba nze sirigesitalinga gundi feria ono mwana sigenda muli gesitalingira wano tugendeko mu masomero ag'abaana bwe batyo bamugesitalingira ne tugendayo omuzadde yatuuka naga nze nedda ng'ani mugamba tukoma wano mugamba ngenda kunoonyeza essomero eddala gye tunaamuli gesitalingira nze nga mulaba kati omwana n'akola piri naye kuba omwana yakola piri omuzadde situddangamu kuwizinganya ndoze yanyiiga naye ng'ate namubula ekituufu era yafuna 36 namugamba ono omwana tasobola kujjayo ki kubanga obwongo bwali bulina ekikyamu naye nga at least waliwo bye yali ayize era ye omuzadde okusooka yaganza omwana wange saagala musomese bya kusolovinga njagala mumugambe nti emmeeza erina amagulu 4 nga bwagabala gali 4 naye nga si byakwawula nti ate ku magulu 4 yawulako 2 ye omuzadde yali amanyi kuba naye yali musomesa kakati ng'akimanyi kati nga n'omwana oli bambi ng'awo tasukkawo nnyo ng'asobola okumanya nti wano tutuddewo abantu 2 naye ng'ate mulamba ebyokwawula ebyokugabiza awo nga bimutawaanya yali atandise okuyiga ng'asobola okusoma n'asoma naye nga waliwo ebintu ebimu nga tuyinza musomesa bya social studies obubuuza ebya environment nga naga omwana wange simwagaza ebyo naye olwokuba nti yali mu kaliculamu eyagala ebyo yali alina obigendamu ensonga lwaki ndoza tiyakola bulungi tweyanzenge nga tumaliriza ndowooza ojjukizeeko abazadde obayite ensasula ya fizi wagyogeddeko wa mobile money asobola okusasula kasente kaaba afunye oba mukutu kiba mukutu ki asobola okasasula wadde oyogedde ku koodi ebyo koodi ezo tezitawaanya bazadde ennyukuta namba ziringa 10 naye tezijja batawaanya lwa nsonga twaziteeka ku lipooti z'abaana tuziteeka ne ku lisiiti bw'oba ng'ogyerabidde ng'omuzadde keera ku lisiiti y'omwana gy'ajja afuna kubanga buli lisiiti efuluma egirayeko erinnya ly'omwana kalaasi ne koodi ate era bw'oteeka mu ssimu eri bagamba oyagala kusasulira omwana gundi ow'essomero owa kalaasi gundi mu ssomero gundi kati waliwo omuzadde omu yanga nti ate ndabako nti outstanding balance 0 yo gundi sukulu temanyi mabanja mwana gabangibwa kati bw'osaaka outstanding balance 0 togamba nti sente bazikusasulidde za taamu ejja yo eteekako 0 kuba tebimanyi 0 etegeeza bwereere kati yo temanyi so tobeera yo bw'osasula ye kuleeta outstanding balance 0 naye kakati wekireeta eba eyagala wali waggula ekisinga obukulu kakasa amannya g'omwana nti oyo n'essomero lyeryo
ekirasi yeeyo kakali wamala obikakasa gwe teekayo ssente todda mu bya outstanding balance zino teri yakusasulidde muzadde wange oli yakingaba obugaba gwe genda mu maaso ng'osasula kati awokkiriza oteekemu ssente naye n'okutuusa kati agamba nti ayinza osasula ssente nga bansasulira so ensasula yeeyo mutugezeeko nga tusobola okulaba nti ki tuteekayo ssente ezo mu busobozi bwe tulina baffe ne tugaana naye oba oteekayo 5 oba oteekayo 1,000 oba oteekayo 2 ekyo kiri gy'oli twakulekera embeera eyo tujja kunyiikira ffe okulaba nga buli nusu gy'oteekayo tugiteeka ku mwana wo abeere nga ebbalansi akendeera ogenda okutandika ttaamu nga tewali kutaataaganyizibwa. Naye ekirala nabagambye nga tutandika nti tukebere ebintu by'abaana bye bakozesa ku ssomero ng'eyunifoomu ng'engatto ng'ebitabo nga byonna weebiri tubateeketeeke bagende okujja ab'ekisulo masuuka gabwe gali ebiwe bityo bajje nga ebintu byabwe ku ssomero wano requirements tetuzisaba ekyo nsonga nkulu nnyo ozisasulanga omwana tajja na byetaago okwetikka pick-up y'ebintu twalaba nga kikalubiriza abantu oba yakazannyamu n'akazannyo nagamba bannange n'otuuka okuzaayo omwana ebintu by'otwala nga dduuka ddamba nga kuba kubulako omwogezi wa mikolo gufuuka omukolo gw'okwanjula awulira ekintu eyo nengamba ekirungi ffe twavaayo dda omuntu omugamba nti twagala ssente bwezi naye nga zirimu ebyo ebintu ebyo nnyini ate ekirungi ekiri wano nti ssente ezo okuva we twaziteekawo kati z'emyaka 4 nga tuzisabye tetuzongezanga zasigalawo awo ne baba bongezza ebitabo kati kiro ya sukaali we twabalira ssente ezo yali zaali 2,800 kati eri ku 5,000 5 ezisukkamu ekiro ya sukaali oba ogiguze layisi ndo ziri ku 900 mwetemwongeze twabyongeza so ne sabbuuni era naye yali ali wansiko naye n'atuukawo olw'ekiseera yalinnya sabbuuni ng'abuze muti nga buli kusinjika 7 tetwayongeza ssente tuzisigazza nga bwe zaali so ekyo kiba kiyamba gwe omuzadde tobeerawo n'ogamba nti ate batusedde ate bakoze batya ssente ezo twazireka awo bwe ziba zigaanye okumala tutoolayo eri ku fiizi ne tubeera nga tutoopinga apo. Awo wennyini wensabira osibule bannayuganda oddemu bakoowoole baleete abaana okwewandiisa kugenda mu maaso ku Sheehan Primary School wano mu Lubaga babeera offisi ziba nzigule okuviira ddala ku makya okuddamu okusoma kwa 19 ku Mande itwibye Sande kuba ab'ekiso batera okujja ku Sande so 19 balwa Sande so mwenna abadde ku Mande nga 2 abadde badda mu Mande enaku emyaka 25 tugijaguza ekyo kyo nkibajjukiza buli we tubeera Sheehan egenda kujaguza emyaka 25 ennaku z'omwezi abakulu baamala ozifulumya ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana nonolooza ebbanga tulina ebbanga ttono nnyo kuba ogwokutaano ogwo guno gutambudde gwa 6 gwa 7 emyezi 2 ebijjudde bye tulinawo tuba kitegeeza obudde tebuliiwo gy'oli yonna weeteeketeeke bw'oba nga wayitako mu Sheehan naawe nga toyitangamu naye ng'essomero olyagala mwenna gye muli oyinza obba oli wala n'ogamba waayinze kaŋŋende ku Sheehan oba kansindikeyo omuntu eno kijja kusobola kutuuka bisobola okuba nga ate bitukolera. Director nsaba ogabe ennamba y'essimu yo olwaleero gyesomere bulungi nnyo abantu oddemu balagirire basiibule. Nsooka okubeebaza abatulaba ekituufu mutwagala nnyo obudde ku mitimbagano kuno kubaako ebintu bingi omuntu byandibadde asobola okulaba n'obudde n'obuwaayo ate nomala n'ogoberera n'okomentinga n'osubscribinga n'osharinga bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala era mwongere okututunda nebaza abazadde abatuwadde abaana mukolidde muno tufunye abaana abapya abawerako waliwo n'abatusuubiza abaana okujja temulinda mwaka gujja nti ate bali wala mwaka gujja kubanga entamu ewulira mwezi ogusooka so gweoyinza okulowooza nti no kangire nga nyongera naye nga ate ogenda kufiibwa so abaana abo mbatuwe tutandike okubabangula
Neebaza abazadde abatusobodde okusasula fees era nga bwe nayogeddeko wali emabega, mwebale nnyo mwebale ddala, nammwe abatonaba mbakubiriza abaana baffe abali mu buwummula mugezeeko nnyo nga musobola okulaba nti musoma ebitabo byammwe, muwulira bakadde bammwe, temutaayaaya. Holiday package gwe twagala abeere nga akolebwako nga ggwa. Tusaba abazadde abalina abaana abalala mubatuwe, tubetaagira ddala mu bungi nnyo. Tusaba muwandiike ennamba y'essimu yange esooka ziri nja kubawa ennamba bbiri. Esooka eri 0703909999. Esembyayo ennindi esatu. Waliwo endala eri 0773 endala 7 n'essatu n'osembyayo 059. Eyo nno ngenda giddamu 0773 0773 773 059 oba 059. Eya MTN. Eya WhatsApp yeri gye nasoose okwogera 0700 39 0999. Okay, tweyanze nge webali nnyo webali ddala. Teweerabira ggwe yakatweyungako ku mikutu gyonna okutusubscribinga kikulu nnyo. Teweerabira okubeera nga ate ogenda mu comment section omubuuzo omukulu kibuuzo ky'oyagala, obaolyawo bw'oyagala ndagaano, bw'oyagala ndagiriro osobola okugenda era n'oddamu n'olaba. Tetusangibwa wala, tuli wakati mu Lubaga. Gwe amanye Elias oba obayite Wakalige w'Elias, ekyo kikubo oba ng'ova Nateete oba ng'ova Mmengo, ekyo kikubo ky'okwata. Oba ng'ova Kibuye wano e Kabuusu okwata ku mbuga awo, ng'otuuse ku mbuga oba otera waliwo Ssekabaka Road. Kati bw'otambulako bw'obuuza Shiani essomero basobola okugamba nti liri wali, gwe kasita obuuza Shiani. Tujja kutandika obba teerako linki eraga location. Toddamu byakunoonya nakuwa amasimu nga linki eyo ekutuusa butuusa bulungi ku ssomero. Yes. Kale akuuma takumira mpeera, nze Kadyesuubula mbadde ne Mwami Kizito, head teacher wa Shiani Standard Day and Boarding Primary School, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wangaale.